Nkwaniriza nnyo mukwano gwange amakyaga leero benkya leero. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Uganda at 60. Uganda at 60. Ekyo kyenyumirizeemu. Kyenyumirizeemu buli lwotambula bwoti. Nina nabadde babadde baziika bagenda okuziika Queen. Nendaba omukyala ng'akutte flaga ya Bungereza nga n'amaziga gakulukuta. Nga ndabira ddala afiiringa. Lwaki temufiiringa nsi yammwe? Bantu mmwe. Njagala baniriza programu ya Eddoboozi ly'Omusuubuzi. Uganda agenda kuweza emyaka 6 nga tuli mu bwetwaze. Twava matwale gabanaffe abazungu. Mu next media tuli mbijaguzo gwe munaffe atulaba okulabika nga tukuteekateeka okumanya bino bagamba ate soma ensi yo yagala ensi yo mwoyo gwa ggwanga ffe tukuteekateeka ne tumanya biki ebikutawanyiza. Ndi musajja Kabaka Haji Kasujja Ibrahim Ali. Lwaleero tugenda kutandikira ku nsonga ya Musolo. Sabiti ewedde Eddoboozi ly'Omusuubuzi twalina Masanda yali omusambi w'omupiira gusinsimuleeyo yafubutukeeyo ate Hajisa Sekitto n'amuyingiza obusuubuzi. Bwato n'abwesogga sipeya n'afubutuke anayingira ebirala. Mukulembeze yali alina abakulu bayogerera aba United Attire. Abo bonna Haji Sekitto aba buildings okulabika nga bafuuka abalungi. Sabiti eyo twali ku nsonga ya biki ebibanyiga bonga bona. Agamba nti omusolo guno omusolo gwa kilo yagutematemamu ne twali tetwagutegera bulungi. So lwaki Munnayuganda wandiwadde omusolo guli gutya ogasibwamu ki? Olwaleero ne tugamba nti ennyingo Isa Sekitto yaziyimirizaamu tukwate ku musolo kubanga gulabika nga gutawanya nnyo Bannayuganda. Downloading app ya Afro Mobile obenga TV radio zonna otambula nazo mu ngalo n'ebisanyusa ebirala ng'oli ku Afro Mobile kiba kikulu nnyo n'owummuza obwongo kubanga tukola nnyo mukwano gwange. Kanyanirize muzukulu wa Kasujja musajja Kabaka Haji Sekitto omwogezi wa Kasita Uganda tutandikira olunaku olwaleero. Abalabi baffe abalungi, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Assalamu wa rahmatullahi wa barakatuhu. Uganda at 60 badde nkugoba kaala. Twagala ensi yaffe lwakuba okwagala ensi tebakutendeka. Tebakutraining. Kyekola bwekozi nekukolera birungi abakulembeze ne bakola ebisaanidde eri abantu ku ddiini ku bufuzi mu bika byaffe abantu ne bakola ebibagwanidde. Uganda at 60 nga tucelebrating emyaka 6 mu bwetwaze eba esobola okuwoomera ng'olina ejjamba mu nsawo. Nja kufuna omukisa negatte kubamu ku gurupu yaffe ya Salamu TV ne Next Media kutwalira wamu okulabika nga tuwa perspective eyaffe bwe tulaba ki ekibulamu emitima gyaffe okubuukala Uganda at 60. Inshallah. Abatulaba continuation yaffe ey'emisomo gyaffe kubanga ennyingo gye ngenda okwogerako lwaleero ate tugisimbula mu nnyingo nnamba emu gye twatandika nayo nti teeka ekitiibwa mu bitongole abakulembeze n'ezi gavumenti beziwa obuvunaanyizibwa okukuluŋŋamya ebitongole regulatory agencies eziweebwa obuvunaanyizibwa mu bimu ku byetwawanga ebyokulabirako kyali kya Uganda Revenue Authority, ekiwoza ky'omusolo, UNBS eky'omutindo, Communications Commission, Bank of Uganda n'ebirala. Tebyo birina obuyinza mu industry zaabyo buli omu waagwa. Kati olw'okuba nti tetwogera na miti twogera n'abantu feedback tugifunye ffe waffe ku Kasita batubuulira nti tugoberera ne Mwami Sekitto omusolo twagala nnyo okussa ekitiibwa mu bitongole nga bwe watugamba. Bano aba KCCA abakolera ebweru abatembeeyi n'aba vendors beekyabwe nga KCC across the country ng'ekizibu ekisinga obunene kya URA.
kubazi bino ebiva ku nsalo byebiyingira kakati kubanga akosebwa KCCA yes ate ne Revenue Authority era esobola omukosa ebibiri ebyo waba akolera kakati kye tuva tugamba nti ku mulundi guno tutandike okuyigiriza abantu baffe ebikwata ku musolo bwe tunaaba nga tubajabuliddemu ne babitegeera tujja ate oluvannyuma maaso eyo okweyambisa omukisa ogwo tuleete ku bantu bennyini abali mu kitongole bye tunaaba tulemeddwa okutuukako babibabuulire mmwe abasuubula omusolo si muganzi lwaki si muganzi ebyafaayo kubanga gukendeeza ku nfuna y'abantu mu nsi yonna oba Uganda yokka ne ku mulembe gw'ebyawandiikibwa yes abasolooza b'omusolo bakisangamu nnyo obuzibu era ng'oluusi babagobya miggo mu butale abawooza b'obutale kyamala kufuluma nti ebya Katonda bibe bya Katonda n'ogwa Kayisaali gube gwa Kayisaali biveeyo kati omusolo omuwoza waagwo taba muganzi kubanga akendeeza ku nfuna y'oyo gwagusaba nti z'oba otadde mu nsawo y'abaanonye buki kaakati yes mu musolo mulimu ebitongole bingi naye wano mu bwangu bw'okutegeeza abantu baffe okufunamu omugaso mu puroguramu yaffe eno twagala tubakutuliremu ebitundu okusooka bibiri ekisooka kya musolo oguva mu mawanga ag'ebintu ebyebweru ebintu ebiyingira mu ggwanga customs okuva ebweru w'eggwanga n'ekyokubiri yes ye domestic taxes yeriweeyo ogw'omunda mu ggwanga omugwa income tax omugwa pay as you earn omugwa n'emisolo emirala nga domestically gisasulirwa wano twagala tutandike ne customs abatuliriza abantu baavuwadde ng'ekibaavuwaza emisolo gye babajjako nga bayireesa ebintu obijja mawanga ag'ebeero biyingiza wano giridde ssente ne gitwaliramu ne capital omusolo ate gutwala capital kubanga si gwagwegerekera ate bw'aba naagukereka obubi n'oseera ebintu tebajja bigula kati kitegeeza era ojja kugwa ekisooka toguwanga oyagala ekyokubiri si gwagugereka n'ekyokusatu bw'onoogamba nti kanguwe mungi sirina kyakkola ate ebintu ojja kuba obitunda ebbeeyi nene baleme bigula era ogwe n'olwekyo kyamagezi nnyo otegeeza bannayuganda nti okuva nga lumu January omwaka 2025 ensolooza y'omusolo mu Uganda yakyuka etya yakyuka ne tugenda mu kye tuyita East African Customs Union olunaku olwo omukago we guyingirira waawo we twatandikira okubala omusolo nga tweyambisa amateeka aga East Africa mu kiseera ekyo zaali ensi 5 Uganda Rwanda Kenya Tanzania ne Burundi olwaleero twayongerwako South Sudan kyendowooza nti ne Congo abatulaba abalungi ekigambo ky'okusolooza omusolo waliwo ebintu ebyakkiriziganyizibwa nga nzirira ddala mu mukago bwe twali tuyingira omukago twakkiriziganya nti tugutambulize mu nnyingo 4 oba 5 esooka waliwo endagaano ezatuukibwako twazikola gye bayita East African Community Protocol endagaano ennene omuva bino byonna eyawamu mu ndagaano eyo twagamba nti tujja kubaamu ne Customs Union tujja kubaamu ne Common Market tujja kubaamu ne Monetary Union tubeemu ne Political Federation nga yesembayo mu nnyingo abatuuliriza abalungi nga Customs Union mwemugwa kye tugenda okwogerako olwaleero mu Customs Union kitegeeza ekikwata ku bintu ebifuluma n'ebiyingira mu ggwanga naye mu ggwanga nga tetukyayogera Uganda bwe twogera eggwanga tuba twogera East Africa buli wowulira twogedde ku
kuyingira kw'ebintu yeah. tuba tetwogera Busia oba Maraba tuba twogera boda ku boda naddala ebiyingira nga biyise Dar es Salaam ku mwalo n'ebiyingira nga biyise ku mwalo Mombasa oba oli awo olw'okuba nti ebimu biyita mu nnyonyi kati awo ne twogera ku bibita Entebbe Jomo Kenyatta Airport n'awalala wonna w'oba oyise singa watikka kago nga wakunyonyi ku olwo twakkiriziganya nti waliwo eggwanga buli limu kye libadde likola ekyakyo mu musolo ogukwata ku nsonga z'ebintu ebivudde ebweru wa East Africa ne tukkiriziganya mu buwandiike buli omu yalina bw'akikola nti nemwagala mukigatte tubize wabbali kakati olwaleero twafuuse ensi etya tusseewo endagaano gye bayita East African Customs Union nga bwe nkugambye nti ennyingo nnamba emu mu mukago gwonna ne tumala ne tugamba naye ng'ebyo byonna tubikola tufunewo kye bayita East African Community Customs Management Act ye mwali munoonya mu byonna etteeka erirungamya ensolooza y'omusolo ku bintu ebifuluma East Africa n'ebiyingira mu East Africa endagaano eyo ne tugamba nti okuva olwaleero ng'ennaku z'omwezi lumu ogwa January 25 etandise okukola okusomooza kwayo okunene nga bwe tujja okulaba maaso eyo naye twakkiriziganya n'etandika mu byo era nga n'ate namwo mulimu ebyakkanyizibwako ekimu ku byakkanyizibwako bakiyita CET Common External Tariff bajjawo import duty eya Uganda ku musolo ku ebyo by'ojja ebweru ne bajjawo omusolo ku bigenda e Kenya ne bagiyita Common External Tariff. External Tariff abatulaba nga kitegeeza ebintu byonna by'ojja ebweru wa East Africa birina omusolo gwe tukkaanyizaako ye Common External Tariff. Nti singa biva e Gwanju ne bituukira e Mombasa e Dubai ne bituukira e Dar es Salaam waliwo omusolo ogwakkaanyizibwako ng'amawanga gonna bwe balina okusasuza olw'okussaawo obumu mu nsolooza yaagwo ng'ate tosusse ku banno kubanga gwe wa Kenya kubanga gwe wa Tanzania kubanga gwe wa Uganda ne tukkiriziganya ne bassaawo n'emiwendo omuwendo ogwassibwawo ku olwo gwalimu enduulu era twekalakaasa nga Uganda twaggala n'amaduuka ku lw'ekyo omanyi lwaki bwe batandika okussa omusolo ku bintu Uganda yasangibwa ku bitundu 15 ku buli 100 import duty bwe tugenda mu East African Community twagenda ku 25% evudde ku 15 egeze ku 25 Kenya yali ku 25 ate ne emu yali ku 35 yo yassa netuuka kwa 25 okitegedde fe abaali wansi ne mutuuka mu 25 ate abaali waggulu ne bakka wansi kati bo tebalina kye beekalakaasisa kati ku olwo kye twali twekalakaasa tetwagamba nti tuwakanya musolo twabagamba mutuyambe omuceere sukaali biki byonna bye twabadde twatumya nga birina omusolo ogwa waggulu nga mugulinnye okuva ku bwe twaleeta mutuwe obudde tubikiriyalinge biveeyo mu kiseera ekyo eyali Minister Finance yali Suluma Honorable Suluma kati bali mu university mulaba mu university sebo n'agaana tutegeeza president nti totutwala ssente zaffe zitta nze naleeta ttani z'omuceere omutwalo gumu oyingiza muceere ngenda kufiirwa ssente mmeka bw'onyongeramu 10% kuba naguleeta guli ku 15 twagenze ku 25 kiro wewe badde ya 3 toyina kujja kuguzanya ne bagaana ne tukunga ab'omuceere n'abasuubuzi abalala ne batwegattako ne tuggala amaduuka president n'atuyita n'ayita Suluma ne tukibala president n'agamba tubakkiriza tubawadde omwezi gumu mujjeeyo buli kintu naye muleete empapula ng'okakasa wabitumya ekiseera kyemabegako era ne tubijjayo mu kiseera ekyo omukago mu musolo ogwo gwagamba nga tutandise awo nti basebo ne bannyabo wadde tukkiriziganyiza nti ebitundu 25 ku buli 100 ku bisinga
obungi import duty sinatuuka ku VAT sinatuuka ku ki tugenda kubaako n'ebintu ebyenkizo bagita sensitive list buli ggwanga lyaleeta olukalala lw'ebyo biga nti ku kino totukoonako kino tonyega sirika kambagireyo bibiri baba bisatu. Yes. Kenya yajjayo amajaani yegamba bannanga amajaani gano mugalaba nze kwensinzidde tugase ku lukalala temuteekako musolo lwaki tiye main export Kenya jerina mu mawanga amalala bweneteekako omusolo kifudde kitegeeza ne bali jagatwala bajja kuteekako omusolo kubanga principle ekola ku community mu nsi yonna bagita reciprocity kye bakitegeeza kyonkola bannange nange bakinkola. So bw'oyongeze Uganda nga bongeza eri kati eyo emu Uganda negamba basebo ne bannyabo mu ggwanga lino eryange temuleetamu sukaali mu East Africa tumugaana okuyingirawo kubanga Uganda erina kampuni ezikola sukaali omulungi amala omulungi zireke zonna ezo zonna ne wamu ne Kenya Mumias olujjukira bakola teeka lya East Africa si Uganda yokka omanyi kye bakola ekikyaliwo n'olwaleero so many years baddira omusolo gwa bitundu 100% ne baguteeka ku sukaali ng'omuleeta singa weepanka n'onoona sukaali omugye Brazil Vietnam India oba yonna gyakolerwa mu East Africa bakusasuza omusolo ebitundu 100 ku buli 100%. Lwaki tebaagala omuleete era tetumuleeta waffe kyekireeta okubeera nti oluusi abula n'akola atya era bwe yalemerawo n'abulanga ne factory za wano tezirina ow'ekitiibwa minisita Amelia Kyambadde yatuyita naga sukaali tewali ebyuma bibuziza sukaali talabikako mumpeeyo abasuubuzi 10 mbakkirize baleete sukaali n'ajjawo omusolo gwa 100% n'ategeeza banne mu Arusha gye tusinziira ne tuleeta sukaali kiseero kye yali atuuse ne ku mutwalo n'addayo n'adda mu 13 naye n'agamba ttani ze nkuwadde kwokola ki kwokoma mu mateeka ag'ebyobusuubuzi ekyo bakita import quotas olondayo abasuubuzi bwe weesiga n'obagamba nnyimiriza omusolo mundeetere kino tukitunde amagoba gammwe naye temuseera abaki abantu bakita import quotas kikkirizibwa. ne tujjayo ne item ey'okubiri mu East Africa gye twawakanya bagiyita rice omuceere tokkirizibwa kuleeta basmati kuleeta muceere konna kwoleeta ebbeeyi kyovulabanga eri waggulu bateekako ebitundu 7.5 ku buli 100 ku muceere okuva ebweru 75%. Buli lwenjogera ebweru tolowooza Uganda bweru wa East Africa gujje Vietnam gujje India gujje Pakistan osasula ebitundu 7.5 ku buli 100 n'olwaleero likyali kwe kutuseera ng'ekigendererwa ng'ekiruubirirwa tukuze amakolero n'ennimi n'ennimiro ezikola ki ezirimu omuceere era Tanzania yo kifunyeemu nnyo Kenya terina nnyo muceere Tanzania mu East Africa yetusinga erina omuceere mungi era ne wano tugulina mu bungi era ffe abagugula ogw'etizeni kaakati ekyo bwe kimala okukolebwa n'olukala lukoleddwa n'ebibiriiti Kenya erina factory ezikola ebibiriiti kye yakola ne tuteekako ebitundu 3.5 ku buli 100 jjukira twakkiriziganyizza nti omusolo ku bintu ebiri sensitive oba ebitali sensitive tubitadde ku bitundu 2.5 ku buli 100 naye n'olukalala nantakoonwako tubutaddeko omusolo ogusingako ku bino ebibiriiti ne bateeka 35% as we started ekiruubirirwa kukuza factory ezikola ebibiriiti kyendowooza nti Munnayuganda atulaba afunye ekifaananyi lwaki ebintu ebimu biserebwa omusolo ate ebirala ne bibaako wansi bwe tuba twogera mu East Africa waliwo endagaano ezaakolebwa kaakati ebyo byonna nga biwedde basebo ne bannyabo gwe asuubula bikukwatirako wa anyigirizibwa ddi asuubulwa basebo ne bannyabo twakuteeramu endagaano mu East African Customs Management Act ennyingo namba 4 wagwa schedule 4 twagamba bwe tuti
ti omusolo ogw'ebintu ebiva ebweru embalirira yaagwo ejja kugoberera embalirira y'amateeka g'ensi yonna ge bayita World Trade Organization. Embalirira eyo egamba ki? Embalirira eyo egamba nti singa oleeta ebintu ng'obijje mu ggwanga ery'ebweru, bwe tunaaba tugenda okukubalira omusolo gwo, tugenda kukubalira omusolo nga tusinzira ku bbeeyi gye wabiguze, invoice value. Mwakiteeka dda mu ndagaano. Enjagaano eyo bagiyita GATT valuation, GATT. Bagiyita General Agreement on Trade and Tariffs. Endagaano eyo tugiwakula mu ndagaano y'ensi yonna gy'eyise WTO. Twawakulamu ako ne tukayingiza mu East Africa. Kitegeeza ki? Nti bw'oba oguze ekintu emitwalo 2 mu Uganda kireete tulage empapula zo tinkiguze 2 e Kenya egindi yonna gye nkiguze. Obuzibu obukirimu era we tugwira nti waliwo gwe bayita proper officer. Yaliwo ate proper oyo ye customs officer aweebwa obuyinza okukkiriza nti kyogambye nkikkiriza. Kitegeeza ki? Nti gojja gula emmotoka, kansooke ndeke emmotoka ngambe nti ojja gula essaati 15,000, oleeta alisiiti ogirage mu customs nti yatta. Customs ekugambe nti eyo yagumu kitundu. Kaakati mu kuwakanya olupapula lwo invoice URA twagiteerawo amakubo amalala 3 mweyita okukizuula. Bw'eba eremeddwa okukkiriziganya n'olupapula lwo invoice value ng'etteeka bwe liragira, ekugamba nti tugenda kukozesa identical methods value. Kitegeeza ki? Tikatunoonye essaati mu katale ey'omuntu eyagireeta ng'efaanana n'eyo. As in exact. Mwami Sekitto eno ogamba wagigula 15,000. Uno ali boxer yasasula mutwalo. N'olwekyo olw'okuba zifaanagana, taata tusaasiro ojja kusasula mu ki? Mutwalo. Eryo ekkubo limu. Ekkubo eryokubiri nga nalyo likkirizibwa ng'abagamba nti mwami commissioner, essaati gy'oyogerako eya boxer ya cotton, eyange ya polyester, nina n'obukakafu nti ya polyester, tefaanana n'eyo. Tezifaanagana. Kaakati nga bakugamba nti totufaako. Namba 3 egamba nti katunoonye simira. Simira kyawukana na identical. Simira kitegeeza nti kyefaanaanyiriza. Essaati eyo gy'olina nene eyange zaagala okwefaanaanyiriza eyo ya bukuubo, naye nze nga alina experience kati erimu cotton mungi okusingako ku yange, naye zonna osobola ozitwala ng'ezeefaanaanyiriza. Era owa revenue bamukkiriza nti bw'aba ali boxer yasasula gumu, Sekitto oluguddemu nawe esasula guki olw'okuba kyefaanaanyiriza. Kiri mu mateeka, kikolanga. Eyo bagiyita similar methods of value calculation. Lulimi lw'abasuubuzi. Method ey'okusatu era ey'okuna yeeriwa. Tubuliddwa identical, biganye. Tubuliddwa simira, tebitegeerekeka. Kyoleese tetukirabanga nako wano. Mu nsi tekirimu. Netulowooza mu katale gyekiri. Oli yakikola. Thank you. N'ekibaye tekinnatuuka wano. Nga bagenda mu katale bagiyita market price oba market value. Bali ku muntu omu, bali ku ssaati yemu. Bwebula nga bagamba tusazeewo mwami Sekitto bino byonna tubinoonyeza biganye, leeta ebitabo byo gwe w'otundira tukole computed methods value, tukulekerewo amagoba agakkirizibwa mu mateeka. Essaati eno ogitunda mmeka? Nti 2 oba gumu kitundu, ogigula mmeka? Katugende nga tubala nga tudda mabega, tukulekerewo profit margin, essaati tugizuule ebbeeyi gy'ogigula. Tebalinnyiridde eddembe etteeka lyabakkiriza okukikola. What am I telling you bannanga abatulaba? Bw'omala okutuuka ku ddaala eryo waliwo ebintu URA ebyetakola biriwa, era byenjagala okubabuusa n'okubakaka nti ffe twasalawo era tulina abantu betubuusizza ne bava mu kitimba. Bwe ndeeta essaati
nga bwe twakirese ekyokulabirako nga nagiguze e China 50,000 n'ogireeta mu Uganda ndeeta olupapula nga nina obukakafu risiiti eri original. Namba 2 parking list eyogera kyekimu. Namba 3 buli kyennina ekikwata ku yo nkikuwadde ne gye nagigula. Namba 4 nkukakasa ssebo omukulu w'omusolo nti olw'okuba essaati eno yakeberwa ab'omutindo ng'etteeka bwe liragira eri UNBS ekulaga okuleeta essaati eyo ng'olese kye bayita PIVOC. PIVOC kiyitibwa pre-import verification for conformity ye PIVOC. Nabiwuliranga ndi wa Maria zikage China. Kati eyo certificate of conformity etegeeza nti essaati eno twagitwala mu ba bureau ne bakakasa nti omutindo gwa saati eno gye naleese mutuufu e Uganda gukkirizibwa. Naye bwe nali nteekayo essaati eyo alisiiti yino gye nabawa eriko 10,000 meka 5. Kakati musinziira wa muŋŋamba omutwalo approving the invoice, approving the parking list, approving the pro forma invoice, approving the certificate of conformity nga zonna ziriko 10,000 meka. Kakati gambo wa revenue nti ŋŋaanyi sijja kusasula mutwalo eno essaati nagisasula 10,000 meka 5. Kakati wa revenue ajja kugamba nange ŋŋaanyi olw'ensonga njagala kutereeza katale ali bokisa yayisa wano essaati y'emu n'agisasula omutwalo bw'ona osasula 5,000 ye agenda gitundawa. Ekyo edibeti eyo giwulira. Kakati nze Sekitto nkugamba sinza asubulira bokisa sinza amuteeseza simanyi na kontite ya cotton eri mu ssaati ye ebiwandiiko ebyange byonna amateeka bye gaagala mbikuwadde ŋŋaanyi ebyo nno mubyogere ebintu byo biri mu customs bitudde. Kakati amateeka gakkiriza nti mwami Sekitto tulemedde okukkaanya kyoba okola sasula ebitundu 3 ku buli 100 ku kye tukaayanira tugende mu kooti. Kale etteeka eryo litunyigamu naye ate riri beta n'okusasuza kyotokkiriza era tukyalirwanyisa kibeere nti bwe mba nkaayana nsasule kusinzira ku nze ze ŋŋamba onte ŋŋende tugende mu kooti bw'ompangula nkwongere anti kyekyalibadde ekyenkanya nze ŋŋamba nagigula 15,000 gw'ogamba nagigula mutwalo nkulimba nze nkugamba kansasule ŋŋende ntunde gw'oŋŋamba nedda tubale ebitundu 3 ku buli 100 zinsasule wano ogende mu kooti. Kooti eyo twagiteekawo mu mateeka ga East Africa bagita TAT, Tax Appeals Tribunal, eri ku level ya High Court. Emisango egyaffe gyonna egikwata ku revenue we gikola ki gye muggukire. Tulina likodi nungi nnyo nga bakasiita nti 95 ku buli 100 ku misango egigenda mu TAT tugiwangula. Tugiwangula mbulira abatulaba omanyi abantu babanyigira eyo ne bagaana okuwuliriza. Njagala kutegeeza nti mu nkaayana gye mbadde nkugereza ey'essaati giteeke ku kikyo ky'otunda. Olwaleero obuzibu naffe abasuubuzi bwe tulina nti nga tutegedde etteeka ly'ogoberera, tutegedde revenue byeyagala, tutegedde na butya omusolo guno bwe twandigusasudde, omusuubuzi akwata empapula ze n'azikwasa clearing agent. Clearing agent n'azikola by'ayagala yenga bwawulira n'asabumitinga agenda okuteekayo ng'olupapula lwe yawaddeyo ate olwa UNBS kuliko mutwalo lwe yateekayo mukebera ate invoice eriko 15,000 3. Kakati bw'ogwa mu kitimba bwe kityo revenue beekumaze ekutwala ku kye bayita customs value. Kyetuwulira n'obaga nti omusajja badabulinze container. Thank you very much. Kati customs value kitegeeza ki? Customs value kitegeeza ki? Kitegeeza
nti URA bwe kutunuulidde byoyogera netunuulira ebiwandiiko byo byonna ebiganye n'ebizza wabbali nekebera mu sisitimu yaayo lengi gye yeewa nti essaati ezitera okuva ekyayina ezijjira mu kale eno bweti mu sayizi eno bweti zisasula mmeka balina eyaabwe nti katugeze dola okusinziira za dola 2 ku 4 kati yeeteekawo 2 to 4 nga ye range kitegeeza bwekuwa 2 tezza musango bwekuwa 3 tezza musango ne bwekuwa 4 tezza muki osira kuyo naye ate gwe wagula dola emu otegedde kyenkugamba kati customs value bwe buzibu obuli mu Uganda nti Uganda Revenue Authority amateeka gonna yagavaako eri ku customs value kubanga egamba tetuli beesimbu mu mpapula zaffe ze tuwaayo okutubalira omusolo kati awo we twagala okufuna solution mu abasuubuzi abatulaba magezi ki ge tubawo okuyita ku kino bizinesi zaffe obutasaanawo tuli ffenna okyali ku Salamu TV olutimbe lwa mirembe bangi mugudde ne mudda mu kyalo olw'okubanga mudduka omusolo omusolo oyinza okugufuula mukwano gwo wadde si muganzi gy'oli naye osobola okukifuula naye tutera nnyo okweyambisa oba okuyitira mu bantu naffe be tuteekakasa nti babitegeera kasiita ebitundu 95 emisango lwaki ye mutuuka eyo yonna jangu omwebuuzeeko weebuuze ku kasiita weebuuze kuyisa sekitto osanga tojja kutuuka eyo nti owaayi ndi gwanju wano nsuubula essaati naye eno ewammeka ne bw'oba watuuse e Kampala ne bakubalira by'otukkiriza era yeebuuza why are you paying your money out blood nga weetulire ladies and gentlemen kasiita waali ajja kuyamba esa sekitto omwogezi wa kasiita Uganda nze musajja kabaka Haji Kasujja Ibrahim Ali eddoboozi ly'omusuubuzi downloadinga app ya Afro Mobile ejja kuyambako okulabika nga ebyo byonna obitegeera kuba waliwo gye kiggwera nga biwanvu naye ng'ojja bitegeerera eyo Afro Mobile Uganda at 60 tuli mu bijaguzo omukwano gwange gw'otuuseewa tukomewo tovaawo